mu kitundu kye. Kale ate bo abatuuze ku kyalo Waleeta mu ggombolola y'Emakulubita mu disitulikiti y'e Luweero baguddemu ekikangabwa abafumbo bwe bakubaganye okukakkana ng'omu asse munne. Ettemu lino libaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero. Abafumbo abagayibwa okubagana omunata munne kuliko Christopher Makubuya ne Joyce Tambalira nga bonna abadde benkanya emyaka egy'obukulu 55 kyokka okulagana kuno gye kuggweredde nga Makubuya si mukazi we. Ettemu libadde ku kyalo Waleeta mu ggombolola y'Emakulubita e Luweero mu kiro ekikesezza olwaleero. Naye gye badde bagamba nti Jambiya teyalabiseeko era tewali lubale lwonna lulaga nti luno lwa Jambiya. Kigayibwa nti bamaze omwaka gumu bufumbo era ng'okusinziira ku batuuze bawose kutamiira. Naye bwe tukoze okunoonyereza kwonna nga naffe abatuuze ne mu baana mu badduukirize ab'ekitundu bagaba basoose ne banywamu n'ekkenge. Teberezebwa okuba nti batuuseeka ne bafuna obutakanyirawo n'okulwanagana bwe kutandikidde. Getunda Abagala Mulaba Makubuya ayogedde engeri kitaawe gye yamiseemu okugenda gye bali era olwatuusa amaaso gakukiire ku kitaba ky'omusaayi n'alayo enduulo. Bwe natuusa neno ngenda okukuba kateni bwe nti ewaabwe babeera nga ndaba ekitaba ky'omusaayi mu nju ng'omukyala agudde awo maama nga ne taata yenna naye atulukuka musaayi. Sirina kye nakozesa abakutteeko naye nadduse misinde nga nkuba nduulu. Abamu ku badduukize bagamba nti basse kunoonya omutemu yabadde asimuka munnaabwe era bwe bataalabye mutemu yenna kwe kubuuza Makubuya obanga ye yabadde amulabyeko era n'abategeeza nga batanalaba ku mutemu yenna olwe batandika okwewunaganya. Tubabuuze olabyani n'atugamba nti sirina gwe ndabye teyeetegereza naye olwedde bafunidde obutemu amataala gabadde gaaka. Nyezaako ebigere bwaba nti waliwo omuntu eyabayingiridde nti yakutte wano olwokuba badde budde bwa nkuba tusobola okulaba oluwenda bwe baba bayise ekyo kyatubuze. Ekyo kiba ng'ekitegeeza nti kibayinzika okuba tabankuba badde bakati wa bombi. Edward Kiwalabye ssentebe w'ekyalo Waleeta yekukudde abalekanya ebivuga ekiviirako abantu obutawulira balajana okubadduukirira n'okukeereza ku bivuga bireme kuvugira nnyo waggulu kubanga buvaamu olumu enduulu zaavuze naye nga waliwo ebivuga ebyabadde biriko ebizinalo biriko waggulu tebaawulidde bulungi. Makubuya yategeeza nga yonedde awatana okuttibwa ng'abasse mukazi we yabasanze mu mulyango. Ngenda okulaba munna nga tantusa agudde munda. Kye nakoze nabadde sineyambula saati nga muyoolayoola saatawanye kugamba nti ate oba ki oba ki nti oba baliwo abakoze eki. Ngenda okulaba munnange omusaayi ogufuuwa kati nabadde nkyakutamibwe nti naye ne bandeetera oba bankubye bulooka oba muggo. Poliisi eze mu kifo kino okunoonyereza weegwiridde ku muggo ssaako n'ettoffaali ebunya omusaayi nga byadibanga byakozeseddwa. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Region tulina amazima Samuel ettemu lina litadde ku butabankumaka naye ng'okunoonyereza kutandise. Anti livudde ku nkaayana ez'omu maka. Poliisi yaffe situkiddemu etuuseeyo waliwo byefunyeeko era n'omusango guguddwawo. Mu kiseera kino poliisi ekutte Makubuya ne muwala bwe nabadda okuyambako mu kunoonyereza. Masitula Navuga yakusakidde ggulo ku Lwakere TV. Kitalo nnyo bukedde olunaku olw'enkya yatuuse dda ku nnusu lukumi nga bulijjo aleesa Mauli Mangi ojja kulaba ebya ISMA poliisi byezudde ku mishoni y'abatemu. Museveni yeweredde abaamuse akatambi ke yafulumiza ng'alanga okufa kwe bukedde nako akawandiiseeko. Katikkiro Mayiga emyaka 10 ng'alwana okuzza Buganda ku ntikko ye Putin akoze ddiiru empya n'aduumira eggye epangise kw'ossa obubbi bwa ddoola n'amawulire amalala mangi nga bulijjo. Katummule mutudde n'agataliiko nfuufu tovaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Bazitosoka nompa emanga tonagenda yenyonta esuse kodia abasoga myuse nenkalamateliwa nenyola tonyambe ompeyo kuema. Enkalumu gw'okutta Nagirinya omuwawaabirwa asabye kkooti obukadde 50 okuleeta abajulizi be. Lwaki nsabye kkooti okiyonazi? Enyambe